Yaya tugenda maaso tenga tandika butandisi. SP distribution ekyali ntandikwa. Nga tuli mu kiteezi naki? Bukade TV naki? Steven Polo Production. Salongo Jingo katandika butandisi. Tugenda maaso tutandise. Office kati etudere unakolede mu kiteezi. Sagalo gisubwate nate. Kati otandikidde otandika olengera ntalo. Entalo ze tulengera mutaka ye ate gyali yawumulidde. Entalo zino kwegamba zimusula mukafuba nga lufuba. Ekyali ntandikwa biki bino byeyasanga, biki bino ebimujjira. Ekyali ntandikwa tugenda maaso tusinzidde mu kiteezi. Eno neyo ya Bukede TV1 Salongo Jingo katandika butandisi. Agenda okuzuukuka ng'ekirooto, omanye ekirooto kintu kizibu nnyo. Ekirooto kye kintu ky'oloota nga wasasudde Land Road n'akukeera ng'akubanja. Kale agenda okuzuukuka ati ng'alabika akyali mu bizibu bya nsi. Muvubuka muto wuno ono no bamuyita Ken Koshugi nga mutabani wa firimu sita nga bayita Shock Shugi. Agenda okulayina ebimujjira tabitegeera. Entandikwa wa firimu egenda maaso. Yatandika okunoonya kyazzaako nga nakitegeera. Yatandika okunoonya kyazzaako nga nakitegeera. Muvubuka muto. Omuzindaalo tugenda maaso. Kati mutaka ateekako obwambalo okweregereza obulungi ate ng'ekiva eno gy'abadde awumulidde wabweru eno kyalibanga si kirungi n'akamu. Tugenda maaso n'entandikwa. Tugenda maaso n'entandikwa. Ekiri eno kyo kirekade kibe kirungi. Wabweru waliwo abazze nabo bamigemera wala bamuyita Ken Koshugi mutabani wa Shock Shugi. Ndiruta wandikoka wansi teremuka chini. Tetetemuka obozanyisa emundu. Mutendeke nagambe action packet eno ya mukitezi. Firimu z'ennaku enkulu zatandise. Eyo mukitezi yatandise nayo abekasese banagirengera. Mubaya sana mubinyo teke. Enkuba ya teke erimu ebisoko ovanga ku muntu asamba oluba. Oyo abatalese emimiro. Omuvubuka agenda okuwulira nga maanyi galina naye nga kyaliko tekitegeera abamulumbye bammundu wabula asobola okwerwanako. Ekyali ntandikwa. Sidekick yakola ekisoboka kyonna kyonna okuleka nga ava mu kitundu kino. Wabula amazima go gali nti gyali mutaka tategeerayo nga yatandise ng'abuuza ndi luddawa. Mutendeke akuba n'akumenya omugongo. Katona kyukoti baka visiting wala. Panchi ozanyisa omuntu amutozanyisa training mu nsi ya Mukama muno. Bamuyita Ken Koshugi oligino ne muzi. Yakkiririra waasobola okunoonya gyadda. Muvubuka muto. Muto esasi lyote liliko miaka. Hata kama iko muwere unapata risasi yako. Kama saa inakuja tugenda maaso nga tuli mu kiteezi naki? Salongo Jingo katandika butandisi. Okutuuka eno ne bamugolola. Okumugolola nga si mulala. Olengera kagato n'omanya nti yo si mukasa. Ogenda okulengera nga abannaamu. Help me. Kuyambe. Omuwala atandika na teke. Tekeni ya firimu etandise Kazuya's Revenge kiba kitundu kyakubiri. Kyetandise nakyo. Mankind has always been divided. Ulira nti mu biseera by'ensi yonna obutonde bw'omuntu bwava dda nga bwawulwa. Pray. The world as we know it today hasn't changed much. Nga kigambwa nti olunaku lwaleero waliwo etundu mw'obeera nga kwegamba gwe olina kubaamu nga mu ngeri ebbiri olondako emu. Advancement. Era ng'etundu kye tuliko kimanyiddwa nga Tekeni ng'eno district namba. Walls of Tekken City. Tekeni kibuga kiramba era ekikakasibwa nno kiri mu district eyo yennyini Tekeni. Tugenda maaso n'entandikwa. Kati ekifo ekyogeddwako omuntu kyolina okusalawo ly'ekkomera. Omuntu ng'oli mu kkomera waliwo abasalawo n'agaa nti gano ngafudde maka. N'abeerawo akikakasa ndi lino kkomera nina okuvaawo essaawa yonna. Banne ate oba otusanyusizza oba olenzi no lwawa. Ogenda tuka omulenzi gy'atuuse ng'amazima negera kye bamuliiseemu. Ekyali ntandikwa. Ate ng'olugimaliriza tugenda ku ndiyo kissaawa eno.
ogenda okweregerezanga embeera eri wano amazima yeetabuse waliwo omukulu n'atuuse ayina abaana bala ababalagavu ng'enjogera bwetambula ku baana bwala abanyirivu gwe gwani bwe bamuleese mupya abuuza basanzeewo strangers as you never know one day might be an angel in disguise. Am I right? naagala wano wetuuse ndowooza bulungi abaana bawala boolaba bano oba otebereza bulungi bamalayika kati gwe olaba nno wooli obuze. They call me the minister. Ze bampita minisita. Those people like to confess things to me. Naga nti waliyo abantu abaagala ogenda maaso n'okumbuulira bye baali agadde okumbuulira. These people, abantu bano the sinners, ye abakulira. You will too. I don't think so. Naga ogenda kunkolera era ogenda kumpuliriza nzisubira bw'ogambye. Bite the sweat of your brow. Nze ngamba nti nno gwe gy'onaakoba ogenda maaso n'okutuyana n'okuleka nti n'obeera mulamu bw'oba tokkirize kunkolera kutuyana omanye obulamu bwo buweddewo. You're crazy. Oli mulalu. At the end of days, many will be excluded from the book of life. Namuga bingi nnyo byogenda okwongera okutegeera wano. Abantu bangi nnyo abazze nga bagezaako gana okumpuliriza. Naye njagala nkulaga ekyokulabirako tiwano nze nfuga. Cowards! Tell me, are you covered? Why don't you cut me loose and find out? Lwaki ogenda maaso n'okwagala okumbuuza gwe kyoyagala okuwuliriza kigere oli wa ddiini ki tinze saagala kumbuuza bingi gwe njagala ombuuze ng'onsemerere. Togezaako n'ontiisatiisa kuba nze nkulira abantu abali wano. Then I push this button. N'agamba kano akadwa akuteekeddwamu ne mu kifuba okalina singa okola ensobi yonna anyiga pensa lino twakutezeemu bbo mu mubiri. What? Omanye ekiddako? Not a man of faith. Okay then. Yakakasa ndi awantu waali baali bamutaddeko ebintu by'atategeera era kyamumalamu amaanyi okulanga agamba nti ozuukuse wategeddwa bomu. Example, ne balaga ku mulala aliwo nti buli mukozi aliwo alina okuwuliriza minisita eyo bomu yo ne bagitegulula n'atulika naggwawo. Kati gweoba ogamba tompulirize naawe bomu gye nakutezeemu nja kutegulula obaluke. As long as you do as you are told. Oyina okukola nga bw'olagiddwa. Obulamu bw'ensi muno ensi eyongedde okubaamu ebintu bingi nnyo. Osobola okubeera awo nga gw'omanyi nti oweesobola oli wekka naye omuntu n'akulaga nti amaze omwezi oba emyezi oba emyaka nga yakontrolinga. I guess we got to give you one. Minisita agamba talina ssente zaawa abakozi naye ate alina obusobozi obubeera nga abakozesa emyaka gyonna nga bamuwuliriza. Linnya ki lye twakatuuma abo nti waliwo ge twatuuma jje ti ono erya ke taliwona. Kati gweke kiki kye munjagaza? Naaga singa agenza kugaana kye tumulagidde aba ayolekera kufa. Kaakati bano nno balina ebiragiro by'enjawulo bagiyita Tekken Party era ng'enno ya Bukedde TV Ssaalongo Jingo katandika butanzika Jansi Boys video bamukwasiza abaana bawala abalina omulabirira obulungi ennyo mu ngeri gy'agenda okukolamu emirimu gye. Eno disitulikiti okugibeeramu olina okuba nga owuliriza bulungi nnyo ebiragiro ebigirimu. Ekibuga Tekken State ekyali ntandikwa waliyo Tekken eya Liam Neeson, eno Tekken eya mwana mulezi Ken Kosugi. Agenda okuddako gyagumuliddeko eno bamuwadde akasenge w'alina okubeera naye nga yagambiddwa nti agenda kukola emirimu gyono genda okudda engulu nga bannambasa we bali. Bannayo bagamba ki? Ogenda okwegeza abaana bawala we bali ababalagavu bulungi nnyo. We must continue to defend ourselves against the sinners of the outside. Ogenda okuwulira emizindaalo egya minisita atwala ettwale lyonna lyonna. Akeera kuba biragiro bye mugenda okukola byonna byonna kwegamba yalagira wali awatali kuweebwa musaala naye ng'olina kusigala ng'oli mulamu. In our district,
District egibeeramu obulungi buli omu alina okuba ng'akola omulimu era ng'emirimu egy'enjawulo egirimu kwegagwe kasito gy'ekirimu ogira ono mwana mulenzi yali mulwanyi ng'olina okulwana ennyo olina okusaba okuleka ndi obeera mulwanyi obeere ng'oli muwanguzi kwegamba oba owangudde osobola okusigala ng'oli mulamu gwe bawangudde yafa waliwo abatamukkiririzaamu abagezaako okumuyeekera yensonga lwaki asindika balwanyi ng'ono gwe bagandi genda olwanyisa omuntu gundi olina omusaanyaawo ng'olijje erivudde wa minisita agenda okutambula alengera abantu abakola emirimu egy'enjawulo buli omu akola okusinziira ku kibonerezo kwegamba ekyamwebwa singa agezaako okubaako kyagaana minisita afuga abantu bangi nnyo wali emisooli balina kavubuka kali awo kasirise naye nga kazuuse ndi si kangu kati buli omu musindika mu sekita ey'ekintu dipatimenti gy'ogwamu dipatimenti gyagwamu yabafayita agenda okulengera eri abakola emirimu egy'enjawulo abakola ettabaaza abooza abalimi n'ab'ebyemizannyo ng'abamu baana n'abala bantu bakulu yanoonya mwagwa ng'amazima ekiri mwagwa takiraba naga efirimu eno oluggwa waliyo endiyoke era nga tukyagenda maaso emitendera gyonna ogenda okulengera b'enzikiriza ez'enjawulo aba Jesse tebabuzeeyo n'aba Muhammad tebabuzeeyo bwe gamba Jesse tabuuka ku Jesus Christ Peace comes at a price, and for the privilege, agenda tukenera nga emizindalo gyagenda maaso n'omulagira ki kyalina okuzzaako violence of the sinners. naga nti ewali abamenyi b'amateeka nolina okukakasa okuleka nti obasinga kuba singa obolemereddwa manya obulamu bwo buli matigga bagiyita Tekken Patu Kazuya's Revenge. Hello, handsome. Agenda tukeno oli mwana muwala banne lwana gwonyirira omwala olwamaliza afumita mulenzi mu kyenyi kintu kumusaanyaawo kwegga embeera nereka nti yabatembeerere bali bakiira ogenda otuuka Lutabalo yatunda mu bbaala banne Lutabalo liko emmandule naye oliko muwala omusangano gw'abanne omuwala omubalagavu kumbe bikolwa bye bibalagala nga kamulali ogenda okwetegereza atuuse matwale gano ng'abawala training gye balina yaba muntu nsolo ogenda okulengera omwana n'amuggalawo bano bonna batendeke yamanya teritole gyagwamu atuuse mu dipatimenti ye kyemutuma kyalina okukola ogenda otuuka liyo omwami alabika okuba obuvunanyizibwa yagamba akola gwakulongoosa wano n'amuviira neyeyongerayo wabula ogenda otuuka liya abavubuka envuumuulo bali bootuukako ng'entunulaye kikibakuyitaniza tebambuuza babano engeri gyali fayita omutendeke yategedde nti olina kulwana okuwona olina kulwana okuwona okweregereza nga bano ekyo baleko bakitegeera wabula nga ye mukugu ategeera buli kika kya tteke huku zonna zirina ate nga alisted mu fighting position erinnya amanyi yeke ready steady kameme engwala kuruba tozanyisa training nga yaweze buli omu kyaba akola kiba kyekyo singa bakuguse bamuyitake akitegedde weolwana n'okuba oba osinga oba oli mulamu inward siswip kavubuka kato kagejjera mu tteke minisita atuukiddewo oba abalwanyi abatundawa yatuuka n'obugala aleeta mutte nti siri mutemu omanye otya nti oli mutemu ono mulage kyetukolera abantu abaganya okufa kyetubakolera singa tomutta
You make mistake. Wokola ensobi. Manya nti enkya tukuwa mulwanyi mulala. In real life. Obulamu bw'okubaawo olina okutta laba bawala. Kyekakoma okuba akabalagavu n'obutemu. Okagwako jja weesomaasoma nze wali ekiteezi woowetera nawo bodaboda 6 ko nga kakulaga kye kalinawo. Ababoda ate nabo bayiga empaana ennaku zino. Atandika n'asiika n'omulala namuga nze kaku kiteezi nze nina bodaboda eya dizero. Ekyalo ne kiggwayo nga tuli kiteezi naki? Awo nno n'alyoka ggomosa onoonya bodaboda eya dizero n'ebula nga ye yekka yagirina. Ogenda okuddako eno. Mwana mulenzi ono yali tayagala bintu byakutemula. Era kino kyamweraliikiriza nnyo. Roja soko ojjeku wano. Ky'oliko kyonna kyonna temuli. Amagezi go tegamala. Singa oba teweewaddeeyo nga tewoli mumalirivu. Alina amaloboozi g'awulira agamugira agali gabaddewooko naye nga tajjukirawo gye gaali. Olw'ensonga nti nno yafuna ekizibu n'erinnya ne takyalijjukira. Tebereza ng'ovudde mu kkoma n'odda engulu nga tomanyi linnya lyo. It is a prison. You can make it whatever you want it to be. Check. Era omukulu naye n'amubuulira ti wano olaba we tuli abamu balifuula komera abamu ne bafuula wawaka naye gwe osobola kifuula ky'oyagala. Embeera yonna yonna gy'olimu osobola kifuula ky'oyagala. Kati wali okubeera ku ddaala erisooka bakuwa endiri nga ky'oyinza okusinza okuba owaakabiza firiigi kuba ze zituula ku bintu ng'ebyo nga gwe wowe bakawa firiigi 3 naye ng'osigala oli kabaawo. Embeera eno okutuuka okuwangula wawumulira ezo n'okuba alina be yalwanyisizza n'abawangula naye teyabase naye nga alina ebifaananyi ebimugira. Kuva buto nga bali bamufalaasira wadde olwana wadde osobola okukola buli kimu naye kulaba nga tolimu mutima gwa balwanyi namige. Omuntu osobola okukola ebintu ebisinga naye nga enfundikira finishing yo nga si nnungi. Gundi oyo akola nnyo ssente naye munnange twabula okumanya kyazikolamu ebintu tunga ebyo. Ssente kyegidwesaana okwegendereza ennyo. Yali afunyeemu ku ngeri y'otulo wabula agenda okudda kandi ate agenda maaso n'okunoonya engeri gy'awumulamu obulungi okudda engulu ng'alaba abaana banono balina omuze gw'okwemakula naddala okujja okutoola ebintu ebitabaweereddwa abadde abba omukwano. Faayo oli mukomba bulimu baakuyiseeyo wabula abantu bano bazibu nnyo. Tugende ku training eddako. Kale mwana mulenzi bamuyita agende ku training eddako kuba ali okubeera ng'oli mulwanyi oteekwa okuba ng'otuukiriza emitendera gyonna. Mu bubalagavu bwa mwanamula ali mukubi wa sabbaawa n'akuba ebyasi 2 mu liiso wali ku sabbaawa saagala mundu. Oyina otulaga oyina okukuba ebyasi oba oyagala emundu oba togyagala. Enkuba gye yakuba omuwala alabanga mu kituli kimu akubye omufululizo. Maama sirya mamba amazzi nywa tayagala mundu mukubi wa sabbaawa. Maama omuwala aleeseyo kabadde akakasandi yasinga agenza okulaba ng'ono ali mu 10 yasibidde mwana. Sometimes it's best to forget the past. Ebiseera ebisinga kirungi omuntu okwerabira ebyayita. Kati omuwala ayagala mwerabiza ebyayita omulenzi agasijjukira gye nava kirungi ebiseera ebimu okwerabira ebyayita. Si kulwa nga ojjukira nti oyinayo olwana luwala ate nga nange omupya ndi wano. Kati otuuka eno waliyo aba10 Luba, Kaleefu, Mijoozi ne Mudebedo. Wawe Senior mukazi jeko abadde yasiniya waawo. Kaakati abagoberezi b'amakya muba muzaako ki? Haraka ndiyo kabisa. Kaunga agenda kikondagana atya okudi Kaunga agenda kikondagana 1 haraka movie nga tuli kitezi naki Salongo movie
kalabe kasajja katini nayo kagwako egena maaso overingo ogamba oli mulwanyi era eyo stage agiyiseeko omuwala yongera mutya ebiseera bisinga abaana bawala ne baba mubalagavu atya bw'atuuka naye ku muntu gwe yeegombye abulwa kyamunyega n'asigala kwekuba bifaananyi nga wabyozaamu banne ino ndi mubalagavu naye obona oba tandabye banne ensinga endaba kale musajja atu yesu lyaliko kumbe janita mukwano gwakomyewo owaayi sooka okwatireko awo omukwano kwegakyo ekintu ekisangibwa mu kkubo emikwano bagisanga mu kkubo kati ono jazze amusanze mukwano gwe muwala ki oyo That is Rona Anders. oyo Rona Handers. Listen. He taught both the girls everything he knew. There's two of them. Rumor has it that the sister sold Rona to the minister. naga nti eŋŋambo zigamba ndi sisita w'oyo yaguza omuntu gwe bayita minisita yatunda sisita Rona yatunda sisita ewa minisita baali balongo. I will never forget mine. My son did this to me. The same night he killed my wife. He went in hiding for 3 years. Tugenda maaso But I found him here. kati okusinziira kigenda maaso agandi ye famire wano ye yakkiriza waabeera muzeeyi naye kati abaana abo ye minisita abafuna eringa famire ye kati buli ngeri tolina ngeri gyoyinza kukolawo kintu kyonna kyonnaawo nga tomaze kwebuuza ku minisita ku nsonga z'abaana abo. Minisita y'oyo alina obwana obuto buno bwe bazaalirawo abo awo oba tabukkiriza asuka myaka 7 oba abutunda wa bizinesi ziri mu nsi. It's okay. Namugamba munnayo n'okwegendereza bayinza okusaanyawo nti aa nze ekyayi kiri bulungi tekirina mutaana gwonna. Tekirina buzibu bwonna. Yuda! Ogenda okula gwe ani oyo ambuggulira kaana katonda kategera kigenda maaso liidako nambuggulira kuki tugenda maaso ogenda okulengera avuddeyo kaleefu kaakali baleese omulwanyi omulala kubajjukira singa oba tomaze kusaanyawo gwe bakuwadde ekibonerezo bakuweereza mulala kapoto bali eri balengera kapiito n'endulumbi bonna we bali minisita ku kava alengera bagita teken patu kaleefu in the movie kalefu nation laba kalefu on the move kalefu akanene kamutambula kalefu agezako kutama kalefu atabuse kalefu atabuka kalefu bamuyora kalefu kautaka kalefu jiunye kalefu agadinga kalefu bamutambula kalefu ajayo bwajayo kalefu alinye kalefu atambye kalefu bamuzemu kalefu bamutambudde akawala limu mumulenzi abaddeki omulenzi atabuse kalefu yekaza kalefu kati alumba yegendereza kalefu bamuzemu kalefu jiunye kalefu akalubye kalefu bamukubye emimwa kalefu bamwongedde kalefu akavubuka katamye kalefu bakafisiti kalefu panchi kalefu jiunye kalefu bamuwambuye kalefu jimewunyaka kalefu jiwunye egena maso eno ya mukitezi sagala gisubwate nate kalefu down kalefu oyo mubanja akawala katidde lubana alengera n'abanya bafunye abawagizi
wakamuwagira wakamwesonyiwa kubanga obwala obumanyiddwa nti butemu ye Jenita tayagala bubwemanyiize. Minisita lwakitegeera nti yaleeta ensolo bamukubidde kaleefu ne bamulekerawo ne balance. Kyokka okimanyi gayi bwali mini siruwala kyokka kare hey ilo yuki hii tagawa muvi nga tuli lutawa mukitezi naki Bukede TV Salongo alina ababaya bamuliko alengedde akavubuka keefuddemu koko. Akavubuka You win. wawangula oyina okutta katugenda ku death match. Ka death match gyebolekedde. You have a choice. Finish your opponent. Bw'oba maliriza ng'owangudde omuntu olina omusaanyaawo. Come on, kill him. Tugenda maaso. Go free. Naga singa omusaanyaawo ngenda kusonyiwa ogende. Jenita ndikikole. Oyo mwami mumanyi. No. Let the janitor go. Oyo Jenita temumukwatako. Temuddamu ne mumukwatako mukwano gwange oyo. Ne balaga nti oli gw'otazze alina okuttibwa kyokka ne mwami eyanyola obulago. Zidde mu buli angu ziba zikugwa okusinziira ku biri awo. Bane ekyali oyo akuba empi. Ebintu tunga ebyo. Kati eno mu kiteezi abatunda amataka omwami owanne atunda ettaka. Bane ettaka alitunda ziwa. Tugenda maaso. Kagenda maaso okwetegereza obulungi ennyo nga ekikoleddwa kyonna kimulumye yetasse era ne tayagala kutta naye amateeka agali wali singa oba tose ate bakuwa omuntu omulago ogenda okulwanyisa ate ng'omuntu yasobola okusaanyaawo baga omusaanyaawo kati emu ku bimujjira ly'eddoboozi ery'omuntu we yakulira naye ng'alinga amufalansira kimu omanye okulwana buli kimu osobola naye lwaki tolina mutima mulwanyi mumalirivu. Thank you. You're gonna be okay. This is where I belong. I'll be okay. Yamuga ogenda kuba bulungi nze wano wensaana era nazuula dda amaka kati gwe kkiriza bukkiriza nti obulamu wano bugenda okutambulira. Get some rest. Genda omulemu mu bulamu ensi eno waliwo ekintu ky'otuukako n'okkiriza nti wano werina okubeera. Kino kyuka nnyo ku baana naddala ab'obuwala bayinza okuba baakuzaala mutukula naye embeera n'ekusindika empereerwe n'oba oyagala otya okuddayo ewakojjaawo tosobola kuddayo oba ew'abazadde bo olina kubeerawo empereerwe ate okukyusaamu osibira gayaaza omusajja otamukwata bulungi osibira kayunga. Father built. Yeah. Unfortunately, people. Ng'ava mutukula. But this place had many families, many children. Kali waliwo yeewozesa minisita ekifo kino kirina famire nyingi naye sikyagala kuwa baana. I said no. Even you double your amount. Ne wozireeta n'okubisa emirundi But if you triple it. naye bw'ozikubisaamu emirundi esatu nja bakuwa. Owulira abasuubuzi siddamu kuguza bwana. Ne bw'okubisaamu emirundi ebiri okuggyako waweza emirundi esatu nja bukuwa. Ye nsubula ya minisita agaana bw'ayongeza mu lugujju yatundanga abaana b'abantu abato naye nga yali abaguzaani. Tulengera omu ku bwana obuto mu Tekeni obutaabeeranga akona wala we budda nga bo bwabulanga bubuzi kati obwana buno yabuguzanga ani. Genda okulengera eno anyumira nnyo okuzannya n'obwana nabo munaye ate osanga akaana akatayagala kuzannyira mu mazzi
omanya nti akoko kalabika kalina omuzimu ogw'obutanaaba. Omanyi mulimu omuntu ng'alina omuzimu ogw'obutanaaba. Kiringa olinga bannyo banayagamba ne munkubira bwereere nze siri mubbi naye kirinnya bulinnyi Lubaale yanninye. Lubaale yantuma. Nze siri mubbi Lubaale yantuma. Kali embeera ng'ezo. Buli stage gy'ayitako ate wagenda okulwanira bamuwa walala. So why are you doing all this? Lwaki bino byonna obikola nnyabo? Reasons. Bizinesi yange. A long time ago, Ye bwava 1 eddako billion people believed in Allah, waliyo biliyoni y'abantu yakkirizanga mu Allah. and a few in L. Ron Hubbard. Naga nti biliyoni 2 zikiriza mu Jesse, Jesus Christ. Naye waliwo eddiini endala gye balina eyaabwe ya Albert. Naye baali bagirina abatonotono abali bagigenderako kati ye mwagwa. Omuntu atandikanga nti emyaka egyayita abantu bakkirizanga mu ddiini bwe ziti. Kaakati waliwo eddiini endala eziriwo weeraliikirira nnyo kuba waliwo eddiini ez'obuzaaliranwa ezitandise okuggwaawo. Oli najja Yesu maalika ku banne naganze kati ne mu ddiini bweti ng'eri yagisaze nga yagivuddemu ng'ava mu nju okudda mu nju endala. So ng'eddiini zino ez'obuzaaliranwa eddiini ezo ezaazaalirwamu ez'obuyisiraamu ez'obukatuliki buprotesitanti ez'abasodokisi ezo z'eddiini ezasooka ezitasaana kumala gabuukamu. Kati n'oli omwana kyatanze ndi ziri zaggwaawo kaakati eziriwo eri gy'agamba eddiini yaabwe gye bagenderako ekiraga ti ensi gy'eraga yeetaaga kusabira. Ezo eddiini tezeetaaga zivaako. If you hurt him, I'll kill you all. Mwana mulenzi yatandika ogenda maaso n'okweraliikirira. Agateegala mmundu bamutuma ku mission esooka. Baga nti ku luno omuntu gwagendako alina omusaanyaawo emmundu n'agireka. Genda otuuka eno. Muka. Mukubi. Twazze okutta tamutta nkya. Amumaliriza anoonya waayitadde gy'ava. Kati gwe abadde akuuma omugenzi oba weekyanga ki? Era abadde akuuma omugenzi omukolo yaguwa ekitiibwa. First of all omugenzi sente agenze nazo. Tugenda maaso. Akoze omulimu ku sipiidi etasuubirwa. N'agumaliriza. Omuwala yeyongera omutya. Bano abawala minisita beesindikanga nga bebatta wabula kimusukkulumyeko ng'omutemu ompya gwe bayina sipiidi gy'alina bw'ebanga babakolera mu ordinary yayinamu tabo era kyeraliikiriza nnyo. Buli stage gy'ayitako ate bamuwa ebifo eby'enjawulo byagendamu ng'alina okubeera ng'ali mu ngeri ya kwesiima. Kwegamba nga bw'obeera ng'oliko w'otuuse buli lw'obaako n'enkyukakyuka yonna obaako n'emireme gy'ofuna. Come with me. Gweke ngoberera ontwala wa tugenda maaso olugimaliriza eno tudda ku ndiyoki naki nga tuli mu kiteezi naki Bukede TV. No drinking alcohol and no cooking smelly things. Wano watuuse emiziro egiriyo giyinza okunyiza abantu mu kifo kino. Wali tebanywerawo byanywa nga ebitamiiza ate n'ebintu ebyokufumba tofumbirawo bintu bigenda kuwunya buwowowo tetwagala nti kale. We'll get used to the noise. Waliwo eddoboozi eririyo naye gyaddimanyiira. Bamugende ne waliwo ne ku intaneti osobola okuba omulembe olw'okuba yalwanye kati neva etuuse. Otuuka munyu waliwo kagama, waliwo kafurasika, waliwo n'akatebe, waliwo ne ku ndiri ey'enjawulo ne intaneti ogifuna. Kwegamba ku kulwana kwatuuseeko erevo gyatuuseeko. Ng'atandika okunoonyereza nzaani navaawa lwaki bampitake. Ekyo nno nakyo kizibu. Okuzuukwako ku makya nga tolina linnya ly'omanyi nga ne gye wava tojjukirayo gundi gwe baba baakubba nnyo. Yatandika okugibwa ekifaananyi ekimu eky'omusajja yamugamba nga ndi ggwe famire ye erina okuleka nti nno teddamu kumanya ni mu nsi wali obaddeyo kuviira ddala ku kitaawe
kwegamba labira ddala talina muntu yena gwajjukira famire tagijjukira naye ng'omuntu yamukuza ng'amubulaamiriza ebintu ebyo bagita takentu gye tugenda nayo ajjukira bi abantu mukugu yamanyi asobola naye nga lw'eddoboozi lyamugamba nga nti oyinza okuba olina ebintu by'okola ng'oli wa kabi naye nga waliyo abantu abaludde nga bakola bagamba kale ekyo ekimuluma eddoboozi ery'omuntu yamugamba nga nti awooyo oyo bule kazi embeera eyo mwana mulenzi naggayi yafunye kaluumu wabula agenda okukomawo okoluutu eno waliyo omwana muwala kwegamba otunuulira omuntu omubalagavu eriiso erisooka omanya nti ono y'ono era n'omwana muwala atunula ng'omutendeke teebereza bakuwadde awantu yamuyitako buyisi nayagenda yeewuumulire kaleedi yalina era nka gye yafunye yali nyerevo eyasulanga ku bibaawo akatebe alina kaleedi yalina kwega embeera eyo naye ng'otuuka ku katebe okufuna akatanda abantu balinnye bo bawera era wanalaba nti wanjawulo nnyo naye ng'emirimu alina ogikola minisita singa aba atumizza ogenda okuddako eno bwe yalengeddewo omulirwano ogenda okudda teyamusangawo abatuuze ba wano emisana basiibawa teyabifaako neyongerayo kati omuwala gwe yabadde naye neyiba otuuka nga onaamubuuza lwaki onyirira lodi buloka yabanyirira lwaki onyirira gweddemu oli mulaalo lwaki onyirira kati lodi buloko kyeyo nze tebatunula bbali nga nyumya n'abantu ntunula atya gy'olina otunula ebbali kwanini wonanyirira senteka yiza nokali embene ate omuwala muleka abaneiba wange oyinza okunnemesa lwanga oyingira bizinesi atakwatako atasa neiba ozanyisa tekiniki oli ne waba muwanvu atya mu martial arts kansindise biswazo obadde namuwala ne bakuba era abantu abawanvu eyo paati bagisobola badduka mangu kavubuka kakuba nga kampi mu koona tolinda babugaali kulaba omanyi basaakaanya odduka okavuma ogira obugulu naye nga kakkubye baneebale nnyo omwana muwala yaddamu kati ate eri mu bamexico aga gracias naye yafunyemu akasago ate nga jjukira emirimu gyakola egy'okulwana talina kufunafuna bisago alina okubeera stede baali bamuwadde ku bintu ebyokozesa wano just in case kubanga mulwanyi alina okwejjanjaba singa bafunye obuzibu naye ng'olina okufuna obuzibu ng'oli ku mirimu gya minisita so si ku bino ebyokutaasa yataasiza neiba era teyakiremeddeko intaneti alina agenda maaso n'okunoonyereza ddala lino erinnya eryake nalijjawa ye okujja ano navaawa alina maapu gyetandika okunoonyeza ya hoteri eziri mu bitundu awo eziwerako tugenda maaso okutuuka eno no waliyo ku batuuze ab'enjawulo ab'ebintu ebyenjawulo muvubuka ali poole nnyo naye womutankula lw'omutegeera kyali kavubuka kasirise kajja kanoonyeza okusinziira ku intaneti gye kazudde kanoonyerezaako ebintu bingi nnyo omanyi intaneti eyo si kintu kya muzannyo eri international network bwe kiggwayo international network ensi zonna oba ozifunye bulungi nnyo nga wootegera ekitundu ekimu mw'oba oli nti ono omuntu mumanyi bano abantu bamanyi abaana bagundi bamanyi oyo yawumudde waawe abalabika ebeegindi alaba alwanye ayise mu bizibu bingi nnyo naye nga tanategeera yaani yavaawa lwaki bamuyita ke lwaki ajjukira nti ye ke era lwaki nano baalimuwadde
asuula abantu, alwanyisizza abantu, abamu abalese ne babasaanyaawo. Kati embeera emuleetera okulowooza ddala aliko kikyamu n'addayo era ayongera okukebera ku maapu ng'akozesa omukutu intaneti oba international network. Tugenda maaso tuli ku kabisi pabu naye ate muzeeyipade ekitagobwa tujja essawa yonna. Entegeka giteekemu eswagga. Enswagga olitegedde. Tugenda maaso Bukedde TV1 ate nga tulina essebuuma wano yabeerawo mu byuma essawa yonna. Va ku kasule braza. Kati agenda otuuka eno agenda okulengera. Omanyi mu butonde omuntu yenna nga watondebwa walolookera amaaso ne galaba ng'ebitonde byonna obirabye naye ne mubaamu lw'osoberwa. Yatunuulira mukwano gwe ng'amulaba mu bufaananyi bwonna, buli kayoza mu kkala zonna kajjira ddala. Yatunuza alaali era mwana mwala mu ndabika ye ku mpaana y'ennaku zino bw'otunula omwana mwala okugulu ng'oyo ogabugaye wabula ddemu eriko tteke. Yagenda omutunuulira oluba ng'alabira ddala mubalagavu muzibu. Alina obufaananyi wajjirwa naye nga bw'atunuulidde mwana mwala ono ne mwana mwala naye atunula nga atagenderedde va ku bubalagavu bwagenda wala. Omuntu omulungi ennyo omubalagavu ne waba atunula bibye ng'omulaba atunula alaali. Yavaayo ng'alina ebirowoozo bokisi namba. Oyo gwolaba anoonya erinnya lye naye kwano yafuna gy'alissa n'asaba ebirowoozo ebirala. Katonda wange, omuntu alabye n'ebizibu by'oku kitundu wano. Abantu n'obeera tolinayo mukwano gwonna. Banne omuntu anaakola atefuna emikwano wano. Kumbe n'abaana b'obuwala ab'obuvunaanyizibwa nabo bali eno balinda essaawa yonna we kyetaagisiza. Tulina gwe eno ogenda okukola kyokka oli mu kubeera eyo olwawo okujja okukola. Bwamwe gwakola naye neera kyamulowoozaako. Fox Gentlemen's Club. Yamugenda gw'ogenda okukolako alina Club Fox kwabeera. Era ng'olina ogenda omusaanya gwe mulimu omupya gw'ofunye. Omulimu gwe bakutumye gw'olina ogukolerawo. Tugenda maaso. Ate ng'omugagga Jose yataddemu akaseene ne kabusi pabu bulungi nnyo. Leero tuli mu kiteezo oba tuddeyo gye namalirawo simanyi. Enkola weeri bulungi nnyo tukitambuza. Tugenda maaso. Bamutumye n'ogenda maaso akole omulimu omulala. Kiraabu gye bamutumyemu baana bawala ekintu baali bakiteeka ku siteegi wennyini ngamba ekya dansi. Ebyo ebintu dansi eyo nzibu nnyo. Ow'olugezigezi yatula mu maaso saagala kulaba bintu ebyo. Omugambo tule mabega owulira olutalo. Kano akatebe kange nze nakatadde mu maaso. Bastard of Yester Jones ntule na maaso. Nga tuli mu kiteezi naki? Olaba omuntu naganze mwatuzisaga kutula bintu ebyo. Naye lwakuba nti nno linsaze bajjudde. Kankuwa ekifo emabega situpidi gwe tulayo. Tulengerayo abasajja abali eri buli omu atudde. Bantu bakulu balaazizza. Kumbaze bamutumye alina okutta nnyiniwo. Oba ozannyisa baddiira. Kati oba minisita teyamutumye kyakiddiirwa eno. Muzeeyi aludde nga yeetegereza abajja mu kifo kye. Muwoza munkuuma. Mwangayo mbongeza akanaana oyo kakati akola wano. Muzeeyi amabanja gaalidde.
amubanja amubalibirawo. Abaana bangamba bakuuma kyokka nze mbasinga okulengera abalabe. Kintu kyolengerera nammere nga kijja kyeyagala okuntereereza eno watuuse kimu kiteezi. Kati alina abavubuka baalina babiri. Bo baamugamba bavubuka nga bajja okukola naye nga gye baava babayitanga bamuzeeyi. Kaakati be bamukuuma nze nadda analengera oba kye bamugendi bakungufu babadde babitegeeza. Singa balemwa Justin Case muzeeyi ayuza. Kazire nawano ku mulyango gw'emmanju saagala kummanyira. Saalongo Jingo katandika butandisi kati olwo ofiisi beetudde. Omanyi nze bigambo byensumulula. Muzeeyi olw'ebizibu by'alina n'omuvubuka obukodyo bw'akozesa. Muzeeyi pureesa yamugamba tugende onoonya ki ku nsi. Era ye mukwano gwe bwe yasembayo okuba naye ku nsi baakuula babiri ye ne pureesa. Boozanya n'ensi. Tuyembibisekerwa ku kitale kya muzeeyi. Muzeeyi bagenze babiri. The only way out's in a body bag. Oluvannyuma ennyo. Kati akomyewo atuuse eka. Jjukira nti alina okgenda awummulemu. Eno gye muli wanje. I just wanted to thank you. Banne nze njagala kwebaza, just kwebaza. Neiba. Wanje nyabo. Mama, kale mama webale kwebaza weeraba nnyabo. Nze ebyo tebiri nze yaffe twebaza bwe tutya. Mwana mulaba abadde amugamba baali badde bateesaamu. Ku ky'okumwebaza kino ensonga nebeera nga erimu ensonga eggumba. Girlfriend. Just the neighbor. Munne gwakola naye yamuwa olukusa. N'amugamba walibadde ogenda mu maaso n'omwana muwala oyo. Si kirungi muntu mbalagavu kujja kwebaza. Ate gwe neweyisa mu mbeera ng'eyo. Abantu abasinga abeera nga mukulu naye ng'ate waliwo engendo z'atatambulanga. Kati mwana mulenzi ono waliwo olugendo lwe litatambulangako. Era kimutiisizza nnyo. Omwana omuganda badde nzija kwebaza. Kondi abeeno. Simanyi oba banaggula nawo. Can I change my mind? Nkyusiza ebirowoozo byange. Mwana wula baamutendeka ensanyukira y'abagenyi. Omanyi abaana buwala kino kikulu nnyo. Osinkanye omulenzi wamaze kweraba mu ndabirwamu ogende ng'ogenda wa muntu oyo naye n'atuuka n'omunyiigira n'obanga omukubi w'ebikonde. Omulenzi w'omulabako sanyukamu mukube ekisimayiro ne mungu apatabaali. N'amusimba kisimayiro nga n'erinnyo wabweru. Kisimayiro nga kiriko otunnyo kiba kyamulemenyewo omwana muwala ng'oyo. Amuyise mwebaza. Tomato sauce. N'amugamba sisuka byankatika. Era n'oba otandikira. The least I could do. Ku koloni bano bamachomacho simanyi bachina bajapani. Ekoloni giwunyanga keeke. Kizibu nnyo abaami abo okutegeeza nti ekoloni lifiseewo. Ye maama bachina bokka abantu batabukira amakoloni mu buwoteeri. Asooka kuyomba saagala makoloni togampanze gasooka. Mwami gundi ategoosose ndi ogeewonya n'ofuna apatayiti okay? Saalongo Jingo katandika butandisi nga tuli mu kitezi mpola olumaliza tugenda ku ndiyoke. Abaana balamu abalabye era ekintu tulina okyeyongeza ekya dansi. Kale omulenzi ono abadde akozesa nnyo amakoloni gye buvuddeko. Wabula agenda okwetegereza nga ate ekyamakoloni gwalibanga si gwe mukolo ogumuleese. I guess. So I forgot to ask you, what's your name? Njagala kubuuza linnya lyo. So? Sina linnya ha? What? Your name? Lwaki? Asked you what your name is. Buuza erinnya lye ettuufu. People call me K. Abantu bampita K. Short for something? Lina kye litegeeza oba. K. Just K. Bw'ompita K oba omazeeyo. Toddamu kukikitanya kirala. Banne K. Ng'oyina omusaayi.
ebiseera bisinga ng'olina ebirowoozo bingi nnyo naddala ng'olina omuntu munno mu mbeera ng'ezo muli mukusanyuka omusayi guba gudduka nnyo. One of those guys. Kale yafuna ebirowoozo bingi nnyo ekiwundu kinne kireeta omusaayi. Omuntu w'abeera mu birowoozo ng'ali ne munne oba ng'olina gw'otuulira ng'olina by'olowooza ku mbeera y'ensi kino tera okuddusa omusaayi ennyo. Mwana mulayo mutandikako obujjanjabi. Waliwo ebiwundu ebibeera ku mubiri gw'omuntu nga tebyetaaga kusannyalaza n'amutandikako banniwe bali simanyi na bwe nnaakwebaza mubutuufu newe bali nze onoonyange gye nneebaza yona. Maybe we can do it again sometime. Kwe gagenda maaso n'okulaga okusiima. Muvubuka mutendeke muteke naye waliwo embeera ezimusobedde wadde ng'agenda maaso n'okusiibula omwana muwala naye alabye ng'asobeddwa. Biseera bisinga abaana bano ab'obuwala kimukolera nnyo obanga okusiibula gw'otaddemu ebisuku. Yakola kyasobola mwana muwala naye n'asigala akwegamba ebigambo naye ng'omuntu asobeddwa. Nabo basoberwa lwakwekyanga naye adda eka n'atandika okweyogeza. So ng'omulenzi ono gy'akoma okulowooza ennyo ate alina ebirala ebimujjira. Tugenda maaso alina ebirala ebimujjira. Yagenda maaso n'okwongera okunoonyeza ddala navaawo okujja wano kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Jjukira olumaliza no tudda ku ndiyoke era abaana bala mulina okubeera sitede awo ekintu tugenda nakyo maaso bulungi nnyo. Tugenda maaso ekisinga muluma ekifo kino aga nti alina kivaamu naye omuntu ono yamukyusa ebirowoozo ani. Eddoboozi erimujjira oli munafu tena kyosobola naye ng'olina entalo z'olwanye ng'olina ebintu by'okoze ebiseera ebisinga ekyo kinyiiza nnyo era kijjamu abantu essuubi. Oli ng'akoze ebintu bingi nnyo naye n'atandika okunyoomebwa ku ssaawa enzibu ng'eyo. You cannot control your mind. Muvubuka tugenda maaso agenda otuukera okusinziira ku intaneti gyasembye okukebera ng'ekyo ekizimbe yakirabye ng'eri akirabyeko agenda okujjukira lyakibuuseeko ebirowoozo bino bitandika okudda. Kino nno kiraga nti otandise okumanya gye wava. Ajjukira lyalwanyisiza ku bantu awo. Kino ekizimbe kino ne yeesoggawo. You! Gwe I thought you were dead. nali manya wafa. Who I am. We're still the damage you have done. Tuli wano tubalira bawalina ono atunoonya bisasula. Checked in. Nzaani Phone numbers, anything. njagala sina kyenzijukira njanzijukire onzijukize nali naani. I only have your initials. KM. Kyenzijukira nti wali KM. Do you remember if I was alone or? Tojjukira be nali nabo. No. Nedda. Yeew'oku woteri we yali. Thank you. Weewale nnyo kyonnyambye. Ayitegedde yaliko wano naye bali bamuyita KM. Kaakati agala okwongera okumanya ddala ddala nali naani. Yakomawo nga talina kyakifunyeemu kyokka ng'alina omuwala minisita gwe yamuwa mbuulira kikyazaako. Wrong. Who is it this time? Oba abaakikwata ggwe ku mulundi guno akkiriza. So what's this crime against humanity? Ono ataani Gale Daniels oyo gw'otta. Gale Dan
bamu endagiriro wagenda omusisinkana gwogenda okusaanyaawo ogenda ku mangere gwolina okusaanyaawo alumba galeddaani beniko shuji ku luno omwana muwala yalina mundu ku bbali wali just in case kuba omuntu gwe balumba si mwangu n'akamu omuvubuka asiiba mu tteke gwalumba asula mu tteke galedadadadan galeddan ateekamu obwangu agenda akole omutuukako omutaka ng'abuze kusabaawa tulengerawo keniuka yekkake gwalengera omusajja tamulengera omusajja tamuloba bamugaye gwolumba mukugu warning yagifuniddewo ono wateke agenda okulengera omuwala ayagala musaanyaawo gwe oyagala kunkuba ate nkuba ono nkuba olowooza tekakuwonyezaako mbadde kutambula naye nedda tontambula otyo gale dadatan backfist side kick omwana wabulabe gale dani wabulabe omanyi bwontuga okimanyi bwontuga Walk away. tambula ogende nze tojja kusobera kunzita ovanga ku muntu gwagenda okutta n'akuwabula nze tojja kunzita genda wamma bonna babulabe agenda omulaba ku mukono bonna nga buli mwalina tatwelinga ye buli mwalina tatwelinga ya munne balina kali ke bakussa ku muliro ke bakusala bakusaako kamaaka kaabwe akalagande okolera minisita This isn't what it seems. tekiringa bw'okiraba tojja kunsobola omuwala teyamukuba n'amuleka noono naye tamusse amugendi wadde ondabye n'ettatu tekiringa bw'okiraba nze yonna vaayo neiba ono bakomyewo ebiragiro olina okumusaanyawo nga lemereddwa omulimu tuli mu kitenzi revushyo salongo jingo katandika butandisi Put us both at risk. I made a judgment call. You don't make the call, I do. He had the minister's mark. naga omusajja yadde n'ennamaaka yaffe He was minisita Now he's a traitor. yaliko omukozi wa minisita kakati atulyamu olukwe No, I don't. DJ wera steda awo ku ndiyoki kuba tugenda maaso olumaliza tudda ku ndiyoki I know you want your freedom as much as I do. He got out. You want to go rogue? naga omusajja ono n'engeri gy'agenzeemu naye ng'ate yabivaamu kakati lwaki omuntu ng'oyo tugenda maaso n'omutabukira Yes, he can. neiba kyokka bano bali ku ki She's a potential threat. Stop. naga tetubadde tulina kumusaanyaawo oyo waffe What do you propose? The minister can't lose both of us over one botched mission. Talk to him. Buy us some time. We'll find the target. n'amugati omuntu oyo tulina okunoonyeza tumanye lwaki atoloka n'abeera mulamu mwaŋŋamba omuntu watoloka munyiga bbomu n'afa kati olwa temwanyiga bbomu n'afa akantu ako kalabika kaggyibwamu ke bateeka mu muntu tugenda mu maaso maneja jose yakikozeko olunyonyo wano cabs pub kitezi gye tuli era tugenda maaso maneja jose ye ekintu akitambuza ssebo Good. I mean, you did a good job. Thank you. No problem.
You're good at patching people up. Namuga nti munnange nina ebizibu bye nina. Nze mune sinonye ebizibu byo, nze nnonye gwe. Bino abantu beeyogeza nze nina ebizibu bingi nnyo. Yamuga kankujjanjabe. Nzize kujjanjaba. Yamulaba nga alina ekisago. Kati omwana n'asalawo akakano ke bakusaamu nze nsobola okukakujjamu bwe kiba kyekizibu kyo. Kale bambi omuwala alina ekisa. Yewadde bakamukuulemu. Minisita ke yeewagirangako nti omukyankalanya ako kanyiga n'otulika. Omulembe gwa tekinologiya si gwa muzannyo. Omuntu akusaamu ka microchip lwakuba no microchip waffe tebunaja bakussa ku remote. Olina akuvugira ku remote n'okitegeera. Tugenda maaso. Kati oluvannyuma ennyo yayongera nnyo okulowooza ku bintu biri omusajja ono gw'alengera atalabika bulungi. Naye ng'omusajja yalwawo nga yabeeranga nnyo naye yamwogereranga tosobola nekitabo tasobola. Muli balwanyi naye temumalako. Temulina mitima gy'abalwanyi. Kale bamuggyamu akantu kali. Tugenda maaso. Tulokwata omwana kati waba omuntu omukulu bayimba batya. Yafunamu okumula okw'enjawulo luutu eyo ku bujjanjabi bwe yafunye. Naye nga n'omujjanjabi yeetalanga ali wali akuba bulati ng'omusezi aliranye limbo. Simanyi owonye.
ngenda mponabonamu awonye ngenda mponabonamu awonye kale omujjanjabi nga tuli mu kiteezi nakki kati omwana muwala omusanga mukulu bw'atyo enjala ne bakaleeta abakazazeeko enviiri nti kasoma n'olyokola bafirimu omwana afa abadde asoma nola difayirimenti eriko obuwuuma yensi nagambye ensi eno bavugirira ku rimoti e Buganda naye genda maaso izero genda okwetegereza ng'eyaza okujjanjaba baga teri alumiririrwa ate talina kigendererwa kale mwana mulenzi ono yasobola okugendako ku lugendo oluteetaaga ssomero naye ng'ate omuntu amanya nalwayina olutambula lwe lw'omukwano agenda okukulira lediyo mukola ki byebye nagamba kakasenge nagamba okubeeramu n'abantu ani ayogera sebo oli mu kasengo kazanyisa ate kati nkazanyisezzaako yatandika okukebera mu lediyo awaasizza kati oyasa lediyo zasekolaba oli munafu tosobola kulwana eno gyenkozesa nkozesa UHF lutula high frequency kakati gwe kyoba omanya toyinza kunfuna naye nze nkulaba yegale dani agati tetwamaliriza naye wonna ddala mu kudda mu kuzannyo tosimanye bona asobola okulana n'omalako nange Sleaziest clientele imaginable. Why should I believe you? Trust me. I'm your only friend. And I'm not your friend. Namuga siri kyolowooza sagala okugambe nti nno ndi mukyamu naye era siri mukwano
sinze tagetiyo ogenda okulengera Freedom is to strike. ono agezeza omulengeza namunga kitawulire wa poliisi eryanoonyereza ku bikolobero by'abantu bano abakuza abaana b'abaani ne babafuula ebyokulwanyisa naye naasanyizibwawo. Wait, I have questions. Nina ebibuuzo ebirala. Omusajja mulidde kikyali n'amugana ekitabu yatibwa yali omu ku bambega bakola nnyo okuwonya abantu naye embega bwafunibwa atayisibwa bubi. Akasimu omugololoza teyeraliikiridde olunaku lw'osose mu ddya ne bawoni ng'obwe batyo. Tugenda maaso nga tuli mu kiteezi live shoka sipabu nasako mukono katandika butandisi towakana. Go. Please. You're gonna get killed. She wanted me dead. Bagenda kutta bw'ogendayo agakatondo ojja kufiirayo. Oyinza n'okufiira yaiseyo ojja fiirayo. Mwana muwala tegala lulenzi luddeyo genda kulwana kyokka n'otuka okufuna akalumu ako emala kulwana. Ebiseera ebisinga abaana b'obuwala kino mu kiyige ti omusajja omusanga ng'alina akalimu ke kaakola bw'amala okufuna ate tulina kumulemesa kukola akalimu ako kubanga mulina okusigala nga mukyaliwo. Tugenda amaaso olumaliriza tugenda ku ndyoke era abaana bawala kemulaba buuliriddemu wano bagenda okudda mu langi enzibu gy'ogenda okulaba naawe okkirize. I didn't think you'd come. I'm here. The minister's livid. Namuganya n'ombulire lwaki ozzo olwaleero nga saakuyise tize tuteise. Abawala bano bagenze maaso n'ekizuula abaali bakozesebwa ababiri ti minisita amala n'abakusaanyayo bazadde baabwe ogenda okubaleeta okubeera nga abeera nabo omu n'abeera nga girlfriend we omulala n'abeera nga ateetano we. Because I want answers. N'agamba njagala answers y'ensonga lwaki nzize wano nkwaye ebibuuzo ebitaliko answer. Leave. In the cause. In you. Yategedde bulungi nagadde kennyini manye ebikwatako. I don't know who I am. But I know what I'm doing is right. N'agamba nti
kati simanyi bulungi ddala ddala kiki kyendi naye nga mmanyi lwaki nkola ebintu bino. Multiple times. Waliwo ebiseera bino ogenda mu maaso n'emwetegereza okusinziira ku musajja kyemugambye byannyonnyola omuwala. When you didn't take the shot at me in fury, when you got the chance. Kuba mwana muwala ono baagala bagenda mu maaso n'okukola ku byokumutuma buli kiseera kumutuma agenda alwane naye nga be bamukuba alwanye ate balina abalina okuleka nti essaawa yonna balwanagana n'oyo abasinze nga kimwalaliikiriza bayinza okusinkanya ate ng'oli mu mukwano gwange tulina okusala amagezi nga bukyali mutaka eno yereese gale Daniels yannyonnyola nti omusajja mu vidiyo oyo ade bakatumya amakoloni bagaleeseewo awo kabonero kabi nnyo ng'omuntu yakatuuka. Musajja baleka amakoloni nga bajjukira nti luli yakuba obummonde kali gwa amakoloni atoba olinda ki. Take a look at this. Emu ku bizuuliddwa byetegerezebwa era mwana balina okwongera mukakasa tinammwe okubeera wa minisita essaawa nammwe buli mu kufa. I don't know, this isn't fake. Okusinziira ku byama mutaka byalina ye aleka ageze munyo asobola okuddukayo wa minisita kati omukuba yeekera abamuyekera bagala omusaanyaawo n'ebikolobero byayina ebikyamu bagamba yina gwakolera atanategerekeka. Not like I have. Let the games begin. Tugenda maaso nga ne maneja Joseph ategeka ebyanabawala ebizinanga enje ate nga birabyeko byanywa amazzi bikomawo essaawa yonna. Ku nsonga ewe tuba tutandise ndiyoke obukebe busembeze maaso tugenda maaso. What do you want? Nage tuli ku Cubs pub. Minisita omuwala yamukuba embene nga yamaze adde omutegeera nti yabononera famire yaabwe. Gwe mwana gw'ekyogamba gwongeze kira kufa bas. That was my last confession. Futi bbiri
tugende tunoonyereze asinze okutulembesa n'okutumalako emirembe. Selector DJ Cabs Pub bena stedaawo kubanga kirebeka ndikyengedde tugenda amaaso eno gye twolekera tugenda okwolekera omukono oguddako ano nakugambye tugenda maaso. Told you not to get attached. It's too late for that. I'm going after her. Agakiddako kyonna kyonna balina okutuukirira agambye okuba nti mukulu okusinza kye banoonyereza akulira abantu bano. Let's go. Tugenda maaso basaze bagenda balumba omusajja yagambibwa okuba nti yasinga yali atuma minisita kati gwe balina okubuuza 45 bagenda babuulire boolekera bagenda gy'ava bamulumba bayise manju okulumba nyinimu oyise manju simanyi oba emiryango kiba kibadde kitya egenda maaso nga tuli mu kiteezi tugenda maseringa etandika obuto eno ze firimu ezigenda kwenkulu alo ken kosuji mugongo gwe gusoseewo ngero galubindi sikwe kukuuma nkiddamu galubindi sikwe kukuuma nga tuli mu kiteezi naki kabusi pabu naki bukadde naki ngalo anakuma mulimu abantu abakuma abatenga babose enkolobe ng'agamba mukyungaje kumbe simukumi kameme mulimu abagezi omukona kameme